Nindoro mtasororo muhenda omuteizibwa omuhabura omugalisha Nindoro mnyako mbito Francis Kabuzi abakuru benganda abanyakuroho yenu enganda yakategekwa abakuru benganda tujwambule bakuru benganda agutamba haroho abantu kurango mukitinise cy'obuzeire the uncles and aunties of the king nimbasaba kwiko mabone garukira basaiji the aunties and uncles of his majesty the king mwebembirwe nyino kama owempeka Patrick Wamara Akiki na kusabire mwije muhweyo Omukama wempeka abebembiri akutaba mukama kukole kurungi indi muheza wa ruhanga nikusabire mugisa nikusabire iguru likinguke ekitinsa cha ruhanga kikwakeho mukama kutungira omugo murungi oikalo semeriwo mukama bwawo emugisa yabayiro Daudi na mukama Sulaiman ekusirumukeho kandi okule ohangali ogwagwali omukama bwawo atoro Atwina Queen Elizabeth Bagaya Akiki Sekatu Mukama amagato agarukira abaseija abali hanu tumuri kuhabura ekyokora amagato agarukira abaseija abali hanu hangirizo mwebingwa hawawe nzeiri hawawe musakazi atanaganjura tulibawe nzeiri tulibawe mwisa kika hangiriza etali ya Karuziika Nindorad wekitinisa Dr. Beyeza aha narokitisa Oguru Dr. Beyeza kozero mulimo gw'amani muno kuhikya obuhereza bw'ebyo bwomezi habuli muntu wenu Bukama bwatoro agutamba hano twinaho amabaragamu ninja kuba ninkoma herindu kusobora kusoma kwetantara kusoma ibara lyo muntu rundi omugenyi omulingo kutahikiri hano nyinaho mugenyi Troy Laina Broa kandi twina Pastor Lozias Bujjingo no mukyarawe kandi nwe director wa Salt TV abo barangire empange enu kumara haihyo kwezi oburango obuzina abokorora ngo empange enu yaba yobusinguzi weitu Pastor Bujjingo no mukyara wawe ntubasima muno mwebale kusagika Bukama mwebale kusagika Omukama mwebale kugonza Bukama bayita okussaamu ekitiibwa invitation sombadde nyina okussaamu ekitiibwa invitation bulijjo tubadde tuwaayo media yaffe era nga tufuna invitation ya media naye invitation eri personal ngifunye ku mulundi guno era nebaza Katonda olw'ekyo era mbadde sinza kukibuusa maaso yes nerekereza neŋŋamba kaŋŋende ate nfunye omukisa nti Omukama yennyini oyo Kabamba Iguru nsobodde okumusinkana ne tubeerako munda nkuggyeko ebya tenti so nsanyuse nnyo. Oliro otya nti oluvannyuma lw'emyezi nga gy'egyo nga wakava effort ate
bangi twogedde nabo balyenga nkomyewo kubanga batwaniriza bulungi enjiri Mukama ffe yagitambuza bulungi basiima era ndowooza kwe kumanya ndowooza nti tuli ba mukwano ddala kubanga enjiri gye twaleeta yali erongoosa obulamu bw'abavubuka ewonya endwadde Yesu yalokolera yawonya ate nga tukitaddemu ssente nnyingi so omuntu bwaddira obugagga bwe n'abuteeka gye mubeera mumanya nga abaagala. Tolo tugenda kuvaayo ate olunaku olw'enkya tudde mu Bwakyabazinga ebyo byonna obiteekawo nga tewali na kikumi kyonna kyojje mu bantu bano omutima ogwo guva ludda wa? Njagala Katonda, njagala ensi yange, njagala obuwangwa bwonna obuli mu nsi yaffe era bw'oba ogendedde situkola kya Toolo kyokka oba kya Bwakyabazinga kyokka naye ekya Buganda tukisoosowaza. Twagendako Embaale kumukuuka, twaliko kombani ya w'Abagweri wonna ne bwe baba tebatuyise tusabala amagezi agalobinga ne tutuukayo kubanga bonna abantu abaliyo bantu ba Katonda. So abantu ba Katonda tubawa enjiri naye ne tubatuukako n'okubawa ekyabwe nga bo ekyabwe gamba tubalaga nti tuli bumu tewaliwo njawukana. Enjiri tegaana Bwakabaka. Katonda gwe tuweereza ye kabaka w'Abakabaka. So tuyanza nnyo tuyanzege omusumba Lozias Bujjingo MD atenga mukozi munnaffe olinayo akagambo konna akatalekeka Bannayuganda bakula basawa zino ku Salt TV kwoyinza okubawaayo? Akagamba akatalekeka kenjala okuwa abatulaba ku Salt TV nti mwagale nnyo ensi yammwe, mwagale nnyo Katonda mmwe. Nali nsoma kemabegako awo nendaba kaposti nga omu ku bazungu agamba nti abaddugavu bangu bakutta kubanga gwe tositukana kusituka ofuna bannaabwe bwewendula ne batta bannaabwe. So abaddugavu tulekeraawo okuttiŋŋana nga tweranga ebyobufuzi oba ebyamadiini oba ebyengeri yonna oba ebyenfuna. Buli muddugavu abeere mukwano gwa muddugavu munne weewaawo twagale n'abamawanga amalala n'ensi zonna. Abantu bonna Katonda yabatonda, abantu bantu ba Katonda naye twagale Katonda twagale abantu awatali kusosola. So buli muntu ne bw'oba tomuwalanye tomukozi oti asobola okutuuka ku bibye nawe n'otuuka ku bibyo. So tubeere mu harmony, tubeere mu mirembe, buli muntu afune bye yeetaaga. Mbakubiriza kwagalana, twagale Katonda twagalane. Musumba Bujjingo kiba kya bulyaza amaanya bwe nva ku muzindaalo naawe nga asibuuzizaako ku mami ekyo kiba kya bulyaza amaanya nnyo. Wano oli waka bw'obeera eno obeera waka. Ngenda kusaba onzikirize mu kigambo kimu bibiri mbuzeeko ku mami kubanga abayita ababiri bejjukanya. Mami tusanyusa okusisinkana mbadde nsaba Mukama wange nga mugamba nti kiba kya bulyaza amaanya bwe njogera ne ddadde nga mami soogeddeekoko naye. Sooka obuuze ku Bannayuganda abangi ennyo abatula basawa zino. Mwebale kubeera ku Soul TV, mwebale kubeera nga mubadde ku Empango. Twebaza Mukama nti ne luno olunaku yalutuusizza era ng'Omukama tumusabira mirembe, tumusabira buwangaazi ate n'obumu mu bw'Obukama bwe obwa Tooro. So nze kwe kusaba kwange. Ku Soul TV oli omukulembeze. Enteekateeka yonna yakolebwanga ogimanyiiko ey'okuwaayo media ennaku bbiri nga balaga ebyeno. Mutima ki ogwo okugenda maaso n'okwolesebwa ekitongole kya Mukama kino? Ekisookera ddala Salt Media eweereza abantu abataliiko ggwanga limu nti oba Buganda, Busoga, amawanga gonna. So bwe tuba tusobola okuba nga tukavaringa Uganda yonna kati mu Tooro tulina mu radio TV etuukayo oba tomanyi kyoweereza bw'oba tetozze Tooro. Yes, so tuweereza buli Munnayuganda kati Tooro nayo tuba tulina okutuukayo. Yes. Ebimu ku bikunyumira nze mbirabye obwedde obipostinga ku mukutu gwo naddala amazina ago. Omukolo okutwalizaamu gukutambulidde gutya? Omukolo gutambudde bulungi, ndi waka nti nsinkanye abantu b'ewaka ddala. Ewaka kyentegeeza maama kubanga maama eno gy'ava gye bamuzaala seno gye banzaala omanye ebukojja we waka ddala bayinza okera ne bagamba taata mulala naye maama tebamukyusa. So nsanyuse nnyo nti wensinkanye nga buli omu kumpi famire agimanyi. So kinsanyusiza nti buli lwogenda ewantu ng'ofiiringa oli waka ne bakwaniriza kinsanyusa. Olinayo
kimu bibiri bisatu ebigambo by'oyinza okugamba abatulaba then nkuleke ogenda osibulukuke ne daddy. Okujja ku kyenyinza okugamba abantu nti twagale obuwangwa mwe tuva. Bayibuli ekintu kyonna ekyobuwangwa ekitakontana na kya Katonda na Bayibuli Katonda takigaana. Waliyo omuntu agamba nze kasita nalokoka nejjeeko eryakabahumuza kati neyita kisakye. Katonda we w'amawanga ye yatonda ate kabaka w'abakabaka bonna. So buli muntu ng'ova mu bwakabaka oba obw'Omukama nga mulina kabaka mumwagale mwe musobola omujjanjawaza abantu abala okumutegeera n'okumwagala. Era tekiriimu sitaani kubeera mikolo bwe giti, tekiriimu sitaani kwagala kabaka kyabazinga Omukama yenna Katonda g'abawadde omukulembeze. So ate tuleke kuba na boundaries tuli b'amawanga bwe gati. Twagale amawanga, twagale Uganda, twagale ensi yaffe. Atuyanziza nnyo tuyanzeege. Abatulaba ku Salt TV atubulayo eddakiika nga 55 okusiibulukuka. Atuli mu kisiibo kya nnaku 42. Eddakiika nga 55 okusiibulukuka zitubulayo simanyi oba ndi mutuufu. Ebulayo eddakiika 3 okusiibulukuka. Ndika kukikalubya. Si saawe wedda nonze mbala saawa ntusibuluka kwemu. Okimanyidde kati ekisiibo. Omanyi zinaana mu 2 abantu balekerawo okubala. Leero twakasiibako 10 tubulayo 3 bwedda badde manyi 5. Leero twakasiibako 15 abantu bagamba balitandika okubala mu gwa 10. So webale kubanga okinywezezza. Toyanza nnyo toyanzeege. Nansi munyomedde omukolo gukutambulidde kutya mu kutwaliza wamu? Guntambulidde bulungi era ekitiibwa nkiddiza Mukama nti tubadde celebrating 27 years of the coronation of the King of Toro. Glory to God. Eyo ennyambala entoolo. Yes, sebo. Nimbasaba bwe kujja kurataho select a roll down webale tubaterera mu ngalo basaba buli anyakula hano aitekanize kutangira kutamba habo murundi ogundi kugumizamu nekijaguzo kyeitu kinu Gy'empango y'omurundi gwa 2007 ninsaba buli muntu abe obujunanizibwa hali ekityona ekyizire nakyo hatagira lwakuteisiraho ekyoizire nakyo esimu ensawa. Ladies and gentlemen who are not conversant with our local language, allow me request you to take care of whatever you have come with.